Kibi nnyo abantu bano baafiiriddwa ebintu byabwe bingi ebitasuubibwa nti bigenda kuddizibwawo. Naye nga bino byonna tebinaakutuukawo, twebuuza abakulembeze baali luddawa? Kubanga ekitongole kino kizze kiwooninga abantu okuviira ddala emabega. Naye bambi olw'okuba nti ffe abantu aba bulijjo kye tufuna okuva mu bakulembeze baffe kye tutwala ng'amazima okusinga ebyo ebyogerwa abantu abatatutwala, era tubitwala okubeera ng'olugambo ebitaliiyo. Olw'ebyo abakulembeze baffe bye bajja batugamba, kati wano weebuliza nti abakulembeze tubasuubira okuba nga bo baba bamanyi ekiri munda eky'amazima. Lwaki tebaagamba abantu bano amazima nti ebyaddala newankubadde omazeewo wano emyaka 6 oba wasengawo mu 1800 oba wasengawo mu mwaka ki nti eky'amazima bagenda kuggyawo? Naye tukoze tutya? Omukulembeze n'otuula n'abantu ne musala amagezi ku butya mugenda okusobola okuteesegana ne gavumenti ebafunira awala, kubanga abantu bano bonna bannayuganda abasasula omusolo buli kimu, tebasaanye kuyisibwa ng'abantu abatali bannayuganda. Naye abakulembeze kye basinga okukola kwe kuleeta ebyobufuzi mu buli nsonga, ate ng'ensonga ezimu bonna ozireetamu ebyobufuzi abantu bajja kukomekera nga bafiirwa ebintu byabwe nga kino ekituuse wano. Kati saawa zino ojja okulaba abakulembeze nga bavaayo baleeta obuyambi, baleeta emmere, naye kati omuntu ali wano saawa zino nga yafiiriddwa ennyumba ye gy'amaze ebbanga ng'azimba, gy'akoleredde okumala emyaka, ekyamazima n'emmere temumala. Abantu bali ku stage nga tebakyalaba mugaso gwa bulamu. Bannange abakulembeze baffe mutuyambe, mutuwenga ebintu ebituufu, kubanga ekitongole kino kizze kisengula abantu ab'enjawulo, era nga abakulembeze abategeera amangu ne bateesegana ne gavumenti, abantu baabwe ne babafunira obw'okulaga. Ekyokulabirako ngenda kuwa ekyali embalala ku lutobazi lw'e Lwizi, abantu baabasengula naye ng'olwedde bagenda obbasengula nga babafunidde aw'okulaga. Kyogamba wano kibadde kisobola okugaana. Kati ate ekintu ekyandikoleddwa mu kusooka ate kye kigenda okusembayo. Abakulembeze baffe tubasaba ebintu ebimu ebiri serious mubijjeemu ebyobufuzi, omuntu mugamba amazima, omuntu yeetereeze nga bukyali ng'amanyi ekiddako tekijja kuba kyangu, kigenda okutuuka nga yakyetegekera dda okusinga okukyamuukiriza abantu n'ebintu ebitaliiyo.